Gana ly'embwa erisazeeko ligenda liruma abantu wone kusangira ebisolo embuzi ente tuwezezza abantu enjogera abantu 12 embwa zikyatubuze naye enkuba omulanga eri abatuuze bw'oba owulira tosobola kukuuma mbwa totawana kulunda mbwa kubanga tugenda kutta buli mbwa gye tugenda okusanga ng'etaayaaya n'enkubiza n'abantu mukuuma abaana mu nnyumba kyannaku nnyo twakava mu covid ate kati embwa ze zituddidde bannange tubeere bulindaala olw'ekyo ekitusazeeko. Embwa bwe musanze mu lujja nejja n'emuluma n'agwa wansi n'atandika okukaaba bano ne bakwata amayinja ne batandika ogigoba n'edduka n'egenda n'emala n'ekomawo luutu ey'okubiri n'etandika okwetoloola ennyumba eno. Omwana ye nga ye n'okulya ku mulemye akaaba bukaabi tannaba kulya kintu kyonna kuba ne kyembadde mufunidde bamugambye talya kinnyogoga alina kulya kibuguma naye n'ekibuguma kyembadde mufunidde aganye okukirya lwa nsonga ki yeewulira bubi mu ye era ne bwanaakeerera simanyi mbeera kigyagenda kubaamu. Kati tusaba muba basobola okuba nga batuwa obuyambi batukwatizeeko abaana baffe twagala babeere bulungi. Ogaba kwisani nze Mariam Matovu tubadde tufulumyawo nkubidde omusawo ajjanjaba embuzi nga nfulumyawo mu kakuba abaana ne bangoberera kati omusawo nga mulagirira nga bwambuuza nti embuzi nemugaye nedduka neneekola bweti nga tuli awo kati nga nnyonso oyo tutudde awo kati embwa efubutuseeyo wansi bwezze bweti bano abalala bonna ne badduka nga nange nsituka kati ndowooza engeri ono gyali omuwala asoobyemu n'emukwata bwe mukudde menzo olaba embwa eri siriyasi ekola ki emuluma kwe kukasuka oli omuteeri nenjja nengikwata era ngikutte nnyo nengigabira bwe nti obugundi naye ng'erina amaanyi era gano amavivi wakuba ndi mukyala aye ngakuuse nnyo wansi nengakuuta nga nwana n'embwa era bwe ngitadde bwe nti nedduka neyambuka neruma neibawawa omwana waawala. Tugenze mu ddwaliro ne tufuna treatment era dokita atuganye tuddeyo n'enkya. Tulumbiddwa eggana ly'embwa embwa egenda eruma embwa zinne waazo embwa zikoze obulabe abantu bakalumwa abantu nga 12 essaawa zino bagenza okutuuka mu ddwaliro Maganjo abantu bawooza nti ono avudde Kiryagonja oli avudde Kiryagonja embwa zitabaala ejja n'eruma embwa n'eruma ekisolo kyo erumye buli bisolo byonna abantu abatalina mwasirizi ngoyo omukyala gwe muwulire futi tulina ssente ngaffe abaakakiiko kisobola kubadduukirira abantu abo bonna abantu balina bwe bali bakava mu nnaku nkulu erumye abaana abato erumye embizi erumye ebisolo by'abantu embuzi ezisingana ku ttale ziziruma. Amanya nze namusoko Olivia mbeera Kiryagonja embwa zirumye ebisolo byange embwa zirumye ebisolo byange kubanga zibisanze waka embwa zagudde ddala oba zivuddewa mu kwetaasa nziruse nenyingira mu nju nenzireka nenzitapa wabweru nga zeetolodde ekisibo kyange ne ziruma embuzi zange kati bannaye tubadde tusaba buyambi bamafi. Nze kisinza okundeeta enkikwe ey'amaanyi ennyo kwe kubeera nti ekyamazima abalumiddwa embwa batwaliddwa e Kagoma ne basabibwa emitwalo 23 okiraba naye ng'ate kisangiddwa ng'ate abamu weesanze ng'abamu tebalina wadde 10 okiraba naye tuwanjagira nga tukuba omulanga senga gavumenti etuyambako ne tuba nti abantu abamu batekawoko ku malwaliro ag'embwa mu bitundu ebimu ebyetooloddewo wakiri nga ga mitwalo 2 ng'emitwalo 2 omuwange badde erumye omutuuze ng'asobola okuba ng'ayambibwa oba emitwalo 3 okiraba kwa kati osanga ng'embwa erumye omutuuze ng'oyo ng'ekyamazima gennyini talina waatandikira kufuna wadde 10 namwandu ng'oyo bamulekwa kubanga ate kisangiddwa nga ebasinze okulumizibwa ennyembwa buli ayina embwa mu kitundu ky'Ekiryagonja n'ebyalo ebyetooloddewo kubanga ekiri ewa muliraanwa enkya kiriwo ndajanira ebitundu ebyetoolodde Kiryagonja Katalemu Akasalirwe Najjemba Nakukuba mwe n'ebitundu byeyo mwenna Matugga Kawanda bannange mufeeyo nnyo okulabika ng'embwa ze mulina muzigema n'okuzisiba emisana embwa ziteebwa kiro zirina amateeka gaazo
bali abeesembyeyo ndowooza be balumye nnyo kubera katwaddewo abataasa baleese abaana awo ng'emikono ennyama efubutuseeyo eti n'omuto 18 bali mu kukola ssente avumirira kitukola kati ekyo tukufunire wano osobola okumaliriza kansala ani avumirira ekyokuta asanga batudde bukuzi byabo mugenzi omujja mbogo batulagiridde awo omwami abantu bamumanyi bangi kagoma tugendawo netuvaayo netugenda kati tuli ku doozi ya mapenda ag'ebiwundu ebikyo saawa nga 6 byadda saawa 6 amanya nziwa Sobinadi chairman w'ekyalo kino Kiryagonja nkuba enduulu bannaye abazira kisamwe n'abasobola mujje mutudduukirireko ku mbwa ezatulumbye ku kitundu kyaffe Kiryagonja. Mbwa kituufu zirumya abantu, tugezezzaako okusala amagezi gonna agaziyiga era ne poliisi etuyambyeko tuwa abasirikale abali mu kuzinoonya naye zikyabuze ate era n'abo byalo ebituliraanye mwegendereze kuba embwa zazzebuzi si za ku kyalo era situmanyi waje zaavudde naye yenna alina obusobozi atuyambe kubanga abantu bezaalumye tunyoonya obujjanjabi ogenda mu ddwaliro ssente nnyingi era tusaba mutuyambeko kubanga abantu balinga mu 15 naye ssente zitusabibwa nange mbaddeko n'emitwalo 5 nga nsaba obuyambi bannaye mujje muyambe ku batuuze bange tusobole okulabika nga tuzza obulamu engulu naye naffe ekizibu kyatugwiridde gavumenti etuyambe.